Y'Oweekitiibwa Mpuuga ne General Muhoozi ate era wamu ne Kazibwe Bashir biranze. Tula ku vidiyo eno kalira mukwano gwange. Tova ku vidiyo nga togimazeeyo ojja genda ogamba abantu ebintu ebifu. Kale ekifaananyi kyolaba ku screen mukwano gwange ky'abantu babiri. General Muhoozi Kayine Rugaba CDF w'eggwanga ate era mukadde ke kamu kuliko n'Oweekitiibwa Masayas Mpuuga. Kiki ekigenda mu maaso? Kakyakaliwo era buzibu ki? Njogedde ne Kazibwe Bashir mbaziira oyo ye tujja mu maaso awo. Kale ekifaananyi kyenkunnyonnyodde oba boolaba beebo gye buvuddeko kati wayiseewo ennaku bbiri ziba ziwera ebbiri. Yes, wakayita ennaku bbiri bukya General Muhoozi yavuddeyo n'akola tweet eno. Ngenda kozesa ekigambo tweet wadde yafuuka X, bangi mukyamanyi tweet. Era tugenda kubanga gwe mutimbagano gwe tutambulirako era we tugenda okubanga we tuyita ng'omukutu omugatta bantu. General Muhoozi Kayine Rugaba yavuddeyo n'akola tweet eyabadde egamba nti Mpuuga is someone I respect and want to work with. No one will touch him. I look forward to working with him. Obako bwabadde bunnyonnyola era General Muhoozi nga yabadde annyonnyola ng'agamba nti Mpuuga ye muntu gwawe ekitiibwa era ye muntu gw'ayagala okukola naye. Era General Muhoozi yagasseko nti tewali muntu n'omu ajja kuvaayo akwate ku Mpuuga ne bw'aba ayagala obanga tayagala. Era mukadde ke kamu General Muhoozi yagambye nti I look forward to working with him, nti mu maaso awo asuubira okuba nga akolagana n'Oweekitiibwa Mpuuga. Comments zatandise okuba nga ziflowinga. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Ssebunya oyo ayagala nnyo General Muhoozi yagambye nti Mpuuga is better than Kabobi. Bwe twavuddeko wokaawo waliwo omulala eyakomenti nze n'agamba nti of course Sebo, he has been working with us since long time. Dax the Daxias yadde agamba nti ekituufu kiri nti Oweekitiibwa abadde akolagana nabo okumala ebbanga. Byabadde bigambo bya mwana mulenzi oyo. Then comments zabadde nnyingi nnyo. Then mukadde ke kamu waliwo following General Muhoozi. Yes, General Muhoozi yennyini nagamba nti Mpuuga made a significant mistake by joining the NUP hooligans. Balam Saabavulu era nga minister naye yavuddeyo n'awagira ebigambo bya General Muhoozi nagamba nti excellent man. Ddala Oweekitiibwa Mpuuga musajja w'amaanyi nnyo, musajja wa njawulo. Paul Taremwa n'agamba nti he understands statesmanship not like other kamocha excited gang. Nti ategeera ebintu bya buntu bwa state oba ebyobukulembeze so si ng'akabondo k'abamu ekamocha. Jordan nagamba nti Mpuuga is an intelligent man who working under the shallowness of Kabobi. We welcome him to the mighty PL. Mukade kekam the great Nagama, not surprised because you enjoy working with thieves who steal from the wananchi. Kati otono banange yadagamba nti yeta tatidem nti olw'ensonga nayagala nnyo okukolagana n'ababbi ababba okuva mu bantu ba wansi. Abo buyizeza abadde reactions oba engeri abantu gye bayanukuddemu General Muhoozi Kayine Rugaba oluvannyuma lwa tweet gye yabadde akoze. Wabula tubadde tuli awo oba twabadde tuli awo ne tulaba omukutu oguliko blue tick nga guliko erinnya lya Democratic Alliance Uganda. Ate nga Democratic Alliance Uganda tukimanyi bulungi nti kye kibiina ekipya ekya Oweekitiibwa Mpuuga nga kyabadde kigamba nti thank you sir for your support General Muhoozi Kayine Rugaba, nti weebale nnyo olw'obuwagizi bwo General Muhoozi. As the DF, we promise to work with you at all levels to see that we keep our country from jokers. Nti ngaffe aba Democratic Front tweteekateeka okukola naawe ku level yonna okulaba nti eggwanga lyaffe tulijja mu basaazi
oba tulijja ewali abasaazi. We are thankful for all support you offer to our leader Mathias Mpuuga. Nti ffe ng'aba Democratic Alliance oba Democratic Front tusanyuka nnyo olw'obuyambi bw'owa omukulembeze waffe ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga. Tweet eno bwetu bwe yabadde efaananako nga tweet eno yabadde replyinga tweet eno yabadde replyinga ku tweet eyabadde ekoleddwa General Muhoozi Kainerugaba, wabula ng'ate eno page yabadde eraga nti ye y'owekitiibwa Mpuuga oba ye y'ekibiina eky'owekitiibwa Mpuuga ekimanyiddwa nga the Democratic Front, ate era ekyava mu kisinde kya Democratic Alliance. Comments era nazo zazze bangi ne batandika okuba nga bakomentinga here and there. Waliwo yeyita Chuno, ono nno yatulise n'aseka nesekuseka yenna nagamba nti wamma waliwo omwana mulenzi omulala yeyita Honorable, ono omusajja wa NUP nnyo nnyini ddala, nagamba nti now you wanna make it official and bringing it to light because you have been working with state, so go on and make it fast. Kati mwana mulenzi ono ngamugamba nti kale oyagala kati kukifuula mu lujjudde nti ebyaddala obadde ng'okolagana ne gavumenti, kale genda maaso okole bwotyo. Lubinga Muhammad ayinako ekifaananyi ky'owekitiibwa Besigye yagambye we knew it would become public. Lubinga n'agamba nti ffe twamanya nti bino ebintu birivaayo abantu ne babimanya wano nawali. Mukadeke kamu Council Ivan Mwijukye yagambye nti assured protection, nti owekitiibwa Mpuuga bw'aba yeegase ne General Muhoozi awo obukumi buba ku sure deal. Kigundu David yanyize nnyo agamba nti just a bunch of thugs, just kabondo k'ababbi, bigambo byabadde bya Kigundu. Kati we tuvaawo awo omukutu ogwo nga gumaze oteekayo, twatandise okwebuuza nti naye omukutu guno ddala gwa Democratic Alliance tugenda okulaba. Wayisewo eddakiika ntono Kazibwe Bashir mbaziira naye omuzannyo ne bagumuteekamu wakati. Katate Kazibwe Bashir musajja wa Katonda abadde yasirika, bino abiyingiramu atya? Yes, abiyingira mukwano gwange era yabiyingidde. How? Tuula tukalire. Kati omukutu gwe gumu guno ogwa Democratic Alliance Uganda ne gukola tweet eyabadde faananako bweti nga gwanjula n'okusoosootula omuntu omupya eyabeegasseeko. Gwagambye bwe guti unveiling our newest signing Honorable Mbaziira Kazibwe MP for Kawempe South, nti tubanjulira signing yaffe empya oba omuntu omupya gwe twaka signinga mupya ali fresh, ono nga si mulala ye Honorable Kazibwe Bashir Mbaziira, era nga agenda kwesimbawo ku kaadi yaffe eya Democratic Front ku kifo kya Kawempe South, era nga kyabaddeko ekisanja ekiwedde. Onono ne bagattako nti welcome to the winning team, nti tukwaniriza mu tiimu empanguzi yoga. Kati tweet eno eyakoleddwa page eno eriko Democratic Alliance Uganda, wansi yataginze owekitiibwa Mpuuga okwongera okukakasa nti babadde basonjodde Kazibwe Bashir Mbaziira ne bamuleeta ne yegatta ku kibiina ky'owekitiibwa Mpuuga. Era wano comments zatandise. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Ramos n'agamba Alexis Sanchez joining Manu from Arsenal. Ono ng'agamba nti kino akirabanga abamanye by'omupiira Alexis Sanchez yaviira mu Manu ne yagatta ku Arsenal. N'agattawo akasero n'agamba nti gasiya buloolo nti oba kasasiro. Mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Sanova ayita yagambe if he wins I will walk to Arua. Nti Kazibwe Bashir Mbaziira bw'awangula ng'ali ku kaadi ya Democratic Front, ye mwana mulenzi ono Brian Angapi nagamba nti ajja kutambula okuva e Kampala paka Arua. Samuel Katamba nagamba nti are you this desperate for members? Kugamba nti munoonyeza abantu be muyingiza bababuze, mutandise kubanga muwakuza kuleeta Kazibwe Bashir. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Abbas Kazibwe ayinako ekifaananyi kya His Excellency Bobwe yagamba nti this is not UK,
this is not UK used but Uganda used. Nitemugamba nti bye bino ebintu bye bagula ne bagamba nti bakikozesaako UK. Kino kyakozesebwa Uganda. Honorable Namtyaba Silvia yatulise butulisi n'aseka. Agamba bannange ensonga nga ate ziwanvuye buwanvu. Kankongere comments 2 tugende maaso ewaddako. Aiden Kalisa musajja wa Bobi Wine nnyo yatulise n'aseka. Democratic Front mukoze muti. Bashir Mutebi nagamba nti I'm a revolutionary frontier EPU but I will vote for Kazibwe Bashir. Nagamba nti ye wa revolutionary front ategeze eri yansereko. Nagamba nti Kazibwe bwabanga yegase ku Democratic Alliance ye gwajja okulonda. Kati twabaddawo ne tugamba naye page eno katukebereko Oweekitiibwa Mpuuga oba yayaniriza Kazibwe Bashir. Bwe twatuusa ku page y'Oweekitiibwa Mpuuga ate kyatukubye enkyukwe. Twasanze Oweekitiibwa Mpuuga nga yaripostinze post okuva ku mukutu ogwa Democratic Alliance Uganda. Wabula ate omukutu guno awensazizza langi eya bbululu. Bannange nga si gwe mukutu guli ogubadde gulanga ebintu by'ensoso balaga. Ekyabadde kiraga nti Oweekitiibwa Mpuuga alina page endala eya Democratic Alliance gy'atembeeta ekitegeeza nti yentuufu. Bannange eri page eri mu kutambuza ebintu yandibanga page nkyamu. Oweekitiibwa Mpuuga bwe yamaze okuba nga aripostinga post ku page endala etali eri obwedde etambuza nti Kazibwe Bashir yegasse ku kibiina ky'Oweekitiibwa Mpuuga, twatutte time ne twekenneenya era ne twetegereza omukutu guno Oweekitiibwa Mpuuga gwe yatulaze nga aripostinze ogwa Democratic Alliance Uganda. Okutuukayo omukutu guno gwannyonnyodde ku nsonga za Kazibwe Bashir okubanga yegasse ku Democratic Front n'ekyokuba nti aba Democratic Front basanyukidde ekyajje no Muhoozi. Omukutu guno gwakoze bwe guti. Omukutu guno gwakutte ekifaananyi ekya Bobi Wine ne guwandikako ekigambo ekinene nti fake. Wabula kino tekyabadde kifaananyi bufaananyi ekya Bobi Wine, wabula yabadde screenshot eva ku mukutu gwe nasoose okubalaga obwedde ogulaga nti nno bakkiriziganya ne General Muhoozi at the same time nga balaga nti bayaniriza Kazibwe Bashir. Omukutu guno gwawandiise ekiwandiiko ekiwanvu ennyo nnyini ddala era n'Oweekitiibwa Mpuuga ng'ali bali bamutaddeko awo. Gwawandiise bwe guti: fake alert to the DA and DF fraternity. Please be cautious of orchestrated propaganda. Given the recent surge in poorly packaged negativities against the Democratic Alliance and Democratic Front, it is evident that malicious actors are at play. To the entity's passionate supporters, take note that the official DA account, which lazy propagandists impersonate but forget and use the fake account to post their suspected sponsors, is verified with a blue tick at its extreme end. Therefore, be vigilant and discerning not to fall prey to the fraudulent masqueraders spreading ill will. Stay informed, stay alert. Real change act now. Kati omukutu guno gwe tuzudde omuluvannyuma nti gwe mukutu omutuufu ogwa Democratic Alliance Uganda gwataddeyo tweets ez'enjawulo ne gukuba screenshot ya tweet eyabadde yeebaza General Muhoozi, ne gukuba screenshot ya tweet eyabadde yaniriza Kazibwe Bashir mu Democratic Front, ne gukuba ne tweet endala eriko nga omukutu guwaana Bobi Wine nga president waabwe yeka era gwe bagenda okuba nga bayimirira emabega, ne guwandika ebigambo byenkusomedde mu Lunyanyimbe nga bagamba nti eri banna Democratic Alliance mwenna n'ab'ekibiina ky'Oweekitiibwa Mpuuga ekya Democratic Front mubeere beegendereza. Ne bagamba nti gye buvuddeko wabaddewo abantu abateekateeka ebibooziboozi ne propaganda ow'enjawulo n'ebintu bye bakola nga babikola kusuula kibiina ky'Oweekitiibwa Mpuuga
n'okukisiiga etoomi era bagamba nti it's evident that malicious actors are at play ne bagamba nti kyerabwa lwatu in fact baataddewo post eyo beeganye okubeera nti Kazibwe Bashir Mbaziira baamukansizza Oweekitiibwa Mpuuga wamu n'ekisinde kyatwala ki Democratic Alliance wamu n'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Front bagamba nti bya bulimba. It is fake news. Tebannaleetako Kazibwe Bashir Mbaziira, tebannayogerako naye, tebannamupererezaako yadde omukubira akasimu nti Kazibwe Bashir Mbaziira jangu otwegatteko wano. Bagamba nti ntayi apaana wacha no Kazibwe Bashir Mbaziira naffe situnamuyita asigaleyo bw'aba akyalimu Ethiopia abeereyo bw'aba taliyo anonye ekibanje wala but fe aba Democratic Alliance ng'Oweekitiibwa Mpuuga gy'atwala aba admins oba abatwala emikutu gino emigatta bantu bagambe nti nedda ssebo posta eyo gy'olaba era yateereddwa ku mukutu guli gwe nasoso balaga nga twakatandika vidiyo eno. Posta eyo yabadde eraga posta ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku bwa president wa Uganda era ng'etaddeko nti a good morning Uganda neteekako n'akabonero ak'ekikonde aka NUP wabula ng'ate page eno yabadde masqueradinga nga page eya Democratic Front oba Democratic Alliance ekibiina ekitwalibwa Mpuuga. So yensonga lwaki nti post eri eyebadde eyaniriza Kazibwe Bashir Mbaziira okuba nti yeegasse ku kibiina ky'Oweekitiibwa Mpuuga. Post yatambudde nnyo post yakubiddwa screenshots nyingi ate negibwayo netwaliwa ne ku mikutu emigatta bantu emirala era n'ebitongole eby'amawulire wano mu ggwanga ebimu byatandise okugamba nti Kazibwe Bashir Mbaziira yeegase ku kibiina eky'Oweekitiibwa Mpuuga. Kati njagala nkukolere comparison za page zino bbiri olabe nti wagenda baawo obuzibu bw'amaanyi ku buli mawulire agagenda ofulumiranga ku page zino ebbiri. Eno page esooka gy'olabawo yegambibwa nti page eri fake nti page nfu. Page eno eriko Democratic Alliance Uganda wabula ekisese oba ekyenjawulo eriko ne blue tick wabula ng'ate ye fake page. Page eno emabega erinayo ekifaananyi kya Democratic Alliance lwe baali baggulawo era page eno erina ba followers 875 teweza abantu 1000 bagifollowinga wabula buli kadde eteekayo posts ez'enjawulo nga ne post gye yasembyeyo okuteekayo yabadde eraga nti Abed Bwanika alina omukyala era nti bo bali mu mukwano tebagoberera bintu bya bisinanka n'ebisigadde. Kati wadda ku page eno Oweekitiibwa Mpuuga gye yalaze abantu n'orepostinga okulaga nti ye gya alayininga nayo era nti gyakkiririzaamu ye ng'Oweekitiibwa Mpuuga. Page eno yaggulwawo December 2024. Ojja kujjukira bulungi ekisinde kya Democratic Alliance we kiggulibwawo era ne kirangirirwa ekisinde. Page eno bw'ogyetegereza eriko location y'ekibiina ekya Mpuuga entuufu plot 444 Bishop Close Namirembe era page eno eriko hando yayo eri at Demo Alliance UG wabula ate eri page endala gye bagamba nti eri fake eriko at Democratic 256_ oba gy'oyinza okuyita hando yayo eya tweet oba eya Twitter mu buufu obwo. So essaawa zino ojja kusanga posting eri ku page ng'eriko blue tick ogende ng'oduma ng'owaawa abantu amawulire muganda wange otomeze eggwanga. Alson Painters UG bano basiizi ba langi bagamba nti olina ekizimbe kipya oba kikadde kizimbe wakakizimba oba wakizimba dda ng'oyagala kukikyusa ndabika bakubireko ku 0705 19 36 mukadeke kamunjagala okutegeeza ku abasidde omusonsozi eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo information ebiseera ebisinga
nga bwe bebaddewo bwe tugireeta. Twewala nnyo okugattamu ebyaffe wadde okutoolamu. At the same time tuweewaayo okulaba nti amawulire gonna agaba gazze nga gali mu ppanya tugakwata ne tugatereeza ne tugateeka ku straight line. Liking a video eno, subscribing. Thank you so much.